Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox Tires and Batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Abantu abasinga mu Uganda muno wawulira ekigambo obukunja bakulooza muno ova mu kitundu eky'abasezi era bamanyi ebukunja bavaayo abasezi aye kati abantu ab'enkizo kuva mu ssaza ly'Ekyaggwe ekigambo obukunja oba bagamba kuva dda nga bakikozesa wabula nga kitegeeza nsonga ndala akati tukuletedde ekigambo obukunja kitegeeza ki okusinziira abantu abava ebukunja. Nazi kuno ekitundu ebbendo bende lyasinganga okuuma obutonde bw'ensi n'okubeeramu emiti egyakula negiwola bendo ly'ebukunja era nga ekitundu ekyo ebitundu 80 ku buli 100 kyabutikirwanga mabira nga Ssaabasajja wakutuma okukolayo abantu baalinga bamunguba nga batono ddala fe abakunja ne tugamba tuli bamalirivu era bawuliza okuweereza Ssaabasajja Kabaka oba otutumye okukola emirimu mu bendo ly'ebukunja tetujja kukunga miti gyatayogera nga ate eri abantu batutumye okukola ki netujjamu engombo yaffe nti ffe tuli bakunja abatakunja miti gitayogera tukunja abantu abakola ki mukikubireko mu ngalo mbadde mutuwayiriza nnyo kati ndikaweefube nga nnongoosa ekintu ekyo abakunja balungi nnyo yali musajja omu yali Kawuulu eno Valuka mu myaka gya 3 naye bukunja yeva abasaabalabirizi yeva Bassekiboobo yeva abantu ba Kabaka abawulize nga mukikoze bantu balungi nnyo